Okay, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II Katikkiro Charles Peter Mayiga ebintu ate no bikyuse biwulire. Tukoze ku nsonga endala. Wasanya Karol Charles Peter Mayiga Salonga Mulegejja afuta obadde Mmengo buno bakalugo. Era njagala buli Muganda yenna ne muna Uganda owulire ensonga zino. Buli muna Uganda yenna aweza myaka 18 waddembe okwesimba mu kifo kyonna ekyobukulembeze ky'abayagadde bw'aba alina ebisaanyizo. Tetuna bwetugana. Wabula okutambulira n'okulinnyira ku bantu n'okwonoona okulemesa abantu abamu okubeera kye balina okubeera mu nsi kyetuvumirira. Essaawa zino Ssaabasajja Kabaka musajja wattu gye mwamuwambira ne mmutereka gwe ne weefuula kabaka gy'ogenda ku mikolo n'otambula nga warlord nga kabaka ne musindika abantu okuvuula Ssaabasajja Kabaka nga mukozesa gavumenti. Banyabo ne bassebo abasajja n'abakazi abazaana ba Kabaka ne bannayuganda ndi wano bategeeza mu butongole ebintu kolwa byonna eby'okuvuula n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka tagenda kuddamu ekigango kyonna. Mayiga ne Museveni ne Ssemwali babiri emabega. Mayiga Museveni ne Ssemwali be babiri emabega bakola ebintu bino. Nabagamba nti bagezaako nnyo ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kijja mu kifaananyi ky'abantu ba bulijjo bamufuula ekintu ekitagasa. Yensonga lwaki bukyanga Mayiga ajje Mmengo okuvuma Ssaabasajja Kabaka gufuuse mulimu ng'ate bagusasula. Era tavangayo wadde okugula omusango gw'eppeeji mu kkooti ng'avunaana omuntu yenna okulumba Ssaabasajja Kabaka kubanga yakisasulira. Bamasheeki bano baavumye Ssaabasajja Kabaka. Mayiga tannakola statement kalabe basajja abalyeme kubanga bakime ekigendera kyabwe kyakusula Ssaabasajja Kabaka afuuke ekintu kyonna bo bayiseewo ebyabwe. Wetwogerera omwami ono ye Minisita Museveni mumanyi azze avuula Ssaabasajja Kabaka ebbanga lyonna. Era nga mukwano gwa Mayiga abadde bangoberera ebbanga nabaleta n'ebifaananyi footage balaga nti olwo Mayiga yasinkanako Saamu Mayanja n'abako ensonga ze bakkiriziganya. Jo babadde eyo mu bitundu by'emukono ku nsonga z'ettaka Mayanja yakutte Ssaabasajja Kabaka n'amukola bw'ati. Mmengo tennakola wadde statement n'emu bonna basigise. Wabula kyakola kiruwa. Mayiga olw'okuba nti ayagala kwesimba okuba pulezidenti mu nteekateeka ya Museveni nti ye Museveni enwindo ziyise bandiyagadde okuteekawo omuntu alina ekifaananyi afaanana n'Omuganda batambulize obukulembeze bwe kifaananyi kibazimba. Banyabo zino bassebo ndi wano bategeeza nti nga sinanyaza videos Mayiga agenda kwesimba okuba pulezidenti naye ayagala sooka kiyisa wala. Najja nensirika ku nsonga za famire ya Tamale emirundi okujja okwetondera Mayiga. Nali musajja mugezi nnyo kubanga nali nkimanyi kye bavuga. Mayinza ebintu byensooka n'entulaasi n'embibala. 1. Mayiga ayagala kusiiga ekifaananyi nti ye Muganda yekka kati atuukiridde mu Buganda olw'okuba nti ali Mmengo ng'akozesa ofiisi y'Obwakatikkiro n'ensimbi za Buganda okutandika okwesiiga ekifaananyi ekimuleeta atandika okulwanyisa Kyagulanyi. Nga bwe yakigamba yagamba nti nze anwanyisa wano nja kulwanyisa mu byobufuzi vidiyo girimu girina. Yagamba buli agezaako okunwanyisa wano ngenda kulwanyisa mu byobufuzi naffe tujja balwanyisa mu byobufuzi. Kati ye kennyini yasitusa olw'ensonga yakitegedde nti munywanyi we nfanfe de mapuga mpuga ekifaananyi kye kyafudde wa worldwide nga takyasobola kuyimira wantu ne bamuggyako hadisi. Kati ye n'asalawo kabyambale ajje. Yensonga lwaki kati ali mu kukola country tour omwezi guno nga gugwako agenda mu America, Canada, Europe ne UK agenda kuddayo ngenda babuli ebyabadde ebiri mu America. Kati omwami ono okuleeta famire ya Tamale ye yennyini yekingini yalinga oba yekini yeshiyetinga bano okujja omwetondera ng'asiga ekifaananyi alage public nti ye kati ali alitachebe Mmengo nti buli muntu amutya asobola okujja n'amwetondera n'asindika n'akola dino ne famire ya Tamale mirundi nejja n'emwetondera.
ekimwana kiraba ye omwana atali mu kintu kino yavana bagati nze sikirimu kubanga muzeyi wa takingambangako kubanga kye kifana kye bali bakola kye kifana kye bali bagala okusiiga mayiga lwade tuliawo yeita Maria Mungu manya ina mayitirivu nnyo kasabuni najje Mengo mbona yetonze komuyita Gashumba yukiro no PRU era mukama wa PRU ye mukama wa mayiga Mengera muhonzi kanye Rugaba njala soka kuteeka ebibuuzo bisatu byokka e 1 Gashumba akola business ki mu Uganda etasoka mulowozesa nti okulumba obwakabaka kisobola okusula business ye ekyo kibuuzo kimu ekyokubiri kiki kye yalengedde oba kye yabadde azibira okujja okwetonda nti business ye egenda kufa ekyokusatu lwaki mu kaseera kano lwazze okumwetondera ng'onalaze political ambitions ze yamuvumye ejjo ebibuuzo bibadde bisatu byokka bitono nnyo kubanga balina kye bafumba bakola tiimu kategenda okulumba Kyagulanyi ku makya n'olweggulo nga beetaaga mashinale eyasoma propaganda okujja okulumba ba Kyagulanyi ssente mwe bamukozesa ebibuuzo bibadde bisatu byenkubuuzizza Gashumba mu kusooka okulumba obwakabaka nga ne mayiga mwamutwalidde Gashumba ali akola business ki gy'atasobola kuprotectinga mu budde bwe bwalumba obwakabaka n'alumba Mengo business egenda kufa lwaki akikoze kati era ekigendererwa kyeki tekiriwo kubanga talina business gya protectinga kubanga naye jobless katalina mulimu ndozo kitegedde ono baamuleese okulaga ekifaananyi okutongera ku kyatamala emirundi kati kambagambe nabino mujja bitegeera kambagambe nabino mugenda bitegeera Frank Gashumba wavaayo tewewunyanga Dr. Tyamale yazzeeko oba kisa kya mukama kisa kya manyuma yazze n'abalala bangi nnyo bagenda okujja era okuwa obujulizi ku kino nti balina ekintu kye bavuga okuteeka ekifaananyi ky'ono ono yakunamira kabaka ng'amakugunyu gamulinga ga nvubu yayogedde bw'ati nga bulijjo njagala kutwala omukisa guno okwebaza ow'ekitiibwa mukuumaddamula mukulu waffe Charles Peter Mayiga olwa siteepu gy'otutte mu by'obuweereza bw'omuntu okuba nti ofaananaganako nga President Museveni eyasonyiwa abaali basala abantu n'okubatta so mukama wange Katikkiro nyinza okuba nga vidiyo ntejja kutuukako nze neetonda luli neetonda ogwokubiri nempita abakulembeze b'ennono n'eddiini n'ab'ekika kyange neetonda eggomba mu lujjudde kati nange nsaba kujjewo ndozo kitegeera bano bonna bapira oligi ba state mafias ndoza mutegedde ekifaananyi video tennatandika sinabaga nti video etandise ndoza mulegedde ekifaananyi kiki basiiga oyo bwavaako ono kisa ky'amanyuma gamulinga ag'envubu Dr. Tyamale agenda kujja n'abalala bagenda kujja bonna nga balina message yemu ekifaananyi kyekimu kubanga bazimba ono kati gwe bazimba kubanga Museveni talina muntu gwazimbye bonna zaabatta ndoza mutegedde bulungi bonna mugenda bbala bagenda okujja Mengo in fact kamali no basomako wano mbagambye Tamale mirundi senior family yajja temwekanganga ne junior ze fine temwekanganga Frank Gashumba oyawedde kisa kya mukama next ni chu Dr. Tyamale na yajja temwekanganga pressure 24/7 azze ekiddako bagenda kuleeta okukyala kwa muhoozi Mengo na kino kankyogereko mujja kirabo kujja nga bakikyusizaako ekivulu ekiggalawo omwaka ekyenkuuka
omwami ono wasanyakawo Charles Peter Maga yakiguzizza dabbala mbaluga hale era nga temwewuunya nga PLU overtakings ekivulu ekyo mu December nga 31 kubanga baagala kupromotingirawo PLU mbagambye ekivulu bbala Mayiga yaguza bbala mu ekivulu naye nga information gye tufa okuva mu nsonda ez'enjawulo bbala mbaagala kikozesa ku promotingira mu PLU olw'ebigendwa byabwe ekyo nakyo mukitegedde mulye bulungi nnyo nga mulya information kuba temugenda jijja wantu wala wonna ekyo nakyo mukitegedde ndoza nakino kankiyisizewo ddala mukitegedde okenzanya video ziri eziddako wiiki ewedde oba eno no wiiki ewedde yonna nzize mbabuulira ebintu ebigenda mu maaso mu America wetwogerera olwaleero nabagamba buli baali ku Zoom nezijja nembakuba ne ku Saturday nababuulira kati kino kyekiriwo kati sawa zino akabinja k'abankweze nga kali mu America abeefuula nti baagala enkyukakyuka n'abalanga ba NRM abeebuzaabuza nga bafuka banaaba nga tebaagala abantu babategeere oluvannyuma lw'okubaabya era ne batandika okukyusa programs zaabwe ze badde bakola badde balina omukolo ogw'okutegeka nga Mayiga ebintu bino bina bitaddemu ssente nga mu kusookerera bategeka nnyo emikolo gya Buganda ng'emikolo gino gyonna ba NRM bagitegeka n'aba b'enkwezi nga beefula nti bankyukakyuka kati waliwo programu eno yali erina kubeera Boston naye bwe twagikubye n'enkuba n'enkwezi ngezigirimu programu bagikyusiza bagiyita Buganda Day Celebration mujje tujaguze amadda g'omutanda naye ogenda babuuza mujje mujaguze amadda g'omutanda yali alaze ludda wa gye mwali mumusindise era gye mutamubanjangako zino zenkwezenge wattu mbu hosted bayigwanga mujje Boston naye ng'ate bagitutte New York era nga bano basasuza ssente omuli $25, $5 ne $10 ompulira bulungi nnyo kati essaawa zino bagenda gitwala California neffe tetuvuddeeyo buli kimu kikole mulekerawo ekwezenga abasajja batwala eggwanga lyaffe kati mu programu eno gye bakyusiza otutwala e New York kuba California ziyinza okuba kati bagitutte New York naye omulama gwe bagenda okutambuzaayo guuguno wano wammanga oba gye bayita slogan olwamaze bakuba ne bakyusa kati ne bagamba Mayiga yabawadde slogan n'abagamba baba mumaze okukola baba muli mu function eyo abantu mbawe slogan eno mubagambe mu nteekateeka yammwe ey'okudda kwa Kabaka oba mujaguze amadda ga Kabaka babawadde omulamwa nga gugamba nti ebyobufuzi tebitwawula bo ng'abali mu America enkwezenge eslogan Mayiga gye yabawadde nti ebyobufuzi tebikola ki tebibaawula mwenna bagenda ogenda mu function eno mugenda mu function ya state mwagala nnyo okulya ne mugende mulye bwe muligaana muli kimwayo mugende mulye muligana muli kimwayo kubanga enzija yammwe tugima gye babagira mu koferi muganya okukozesa obwongo bwammwe eyagenda mu America okukola ng'omaze emyaka 2015 nga mudda mu kutegeka functions after functions mwebuuze ze zaali ku visa mu oba emirimu America gyabula baana bateeka function basaba ssente kitegeeza mulemye okutegeera logiki ya Museveni ng'ejjakolamu emirimu gye mugende mulye munywe bwe muligaana mujja kimwayo enkimwayo mu mugimanyi kitalo nnyo ddala wakuzikibwa saabu eziti kiwedde gwowedde kubanga muganya okutegeera kati eno slogan gye bagenda okubagamba mbu ebyobufuzi tebibaawula ne program emmwanyi terimba gye bagenda okubanga batambulirako mu ggwanga erya America nga bakola programu za Mayiga naye nga wagenda either mu wiiki esooka mu November oba guno nga gukola ki nga guggwako kale kansooka embalaga ekyabadde emukono then tuleke tugenda nfundikira information eri endala kati omwami ono bwe yawamba Obwakabaka mayina okugatta no information si kyangu bwe yawamba Obwakabaka kati ye Kabaka bwe yabadde ng'agenda okuggalawo program obulungi bwansi
yagenze nga kabaka era yatuuse alamusa ku ngoma. Siraba Katikkiro wa Buganda yenna alamusa ku ngoma kuba sirabangayo ngoma ya bwa Katikkiro yatuuse alamusa ku ngoma. Ebigambo si byange, ekifaananyi si kyange, eyo si photo short wa photo edit. Ono omwami emikolo gyakola kati akola mikolo gya Kabaka gyennyini, bamuteddewo n'engoma kati alamusa ku ngoma omukulu. Era muganye okutegeera wuuyo alamusa ngoma, bino si photoshop oba photo edit. Wuuyo alamusa ngoma. Ono mukyalo ono ye mukyala w'omugenzi Abubeka Kakyama Mayanja, ono enkozi mujjudde. Omwami olaba alamusa ku ngoma. Kyesimanyi nti waliwo engoma y'obwa Katikkiro gye sirabangako Katikkiro alamusa ku ngoma. Yiyo sigirabangayo ngoma ya bwa Katikkiro mu Buganda. Katikkiro talamusa ngoma kuba siwulirangayo ngoma ya bwa Katikkiro ng'alamusa ngoma. Bw'ati bwe yazze. Asabye gavumenti erowooza ku ky'okukendeeza ku bbeeyi y'amasannyalaze ng'emu ku ngeri ey'okutaasa obutonde bw'ensi. Ate agamba nti kiswaza mu kyasa kino okubeera ng'abantu bakyafumbira ku nku n'amanda ekyongedde okukosa obutonde bw'ensi. Okwogera bino Katikkiro abadde ku mukolo ogw'okukuza olunaku lwa bulungibwansi mu Buganda oguyindidde ku mbuga y'essaza ly'e Kyaggwe mu disitulikiti ey'e Bwikwe. Bulinga munana omwezi gw'ekkumi buli mwaka Obwakabaka bwa Buganda bwalutongoza okukulizangako olunaku lwa bulungibwansi. Essaza ly'e Kyaggwe lyategese olw'omwaka guno era nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yabadde omugenyi omukulu. Okwogera kw'enkwatagana kwetoolodde nnyo okukuuma obutonde bw'ensi. Tukusaba otuusize okwebaza kwaffe eri Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima omukolo guno ogw'ameefuga ga Buganda okubanga olunaku lwa bulungibwansi ne gavumenti ez'ebitundu mu Buganda. Ssaabasajja yasiima mu mwaka guno 2024 lukuzibwe mu ssaza lye lino ery'e Kyaggwe. Katikkiro Kabaka bwe yasiima okutandika okuzimba amalwaliro mu masaza, minisitule yakwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okulondoola ensonga ya pulaani. Mu bitundu ebimu twatawaanyizibwa naye bwe twajja wano ennyinga abadde ndazibonye nakuko wasaagala kukulabako. Oyo bw'atu bwe yatuuse nga Kabaka wa Buganda n'akola emikolo gyonna. Mwenna kino kye mwakifuddeko. Teri ngoma ya bwa Katikkiro. Katikkiro talamusa ngoma. Teri ngoma ya bwa Katikkiro. Ono Bwakabaka yabuwamba. Kati awo tuvuddewo. Omukulu mukwano gwa Mayiga era nga State Minister wa Lands Sam Mayanja yabadde e Mukono kye yakozesa abasajja Kabaka. Ulira bulungi saagala onyige essimu togikuba wansi. Kabaka Munyivu
kati omwombo yamaze okuvuula kabaka abaganda abaddewo ab'enkizo ne bamusindikira ebigambo. DPC wa DPC yayimuse n'akwatako omusajja omu n'amutwala ng'abaganda batandise okusituka. Wulira. Session y'ebibuuzo mbadde nsuubira nti yegenda okwanukula bweki. Mbadde mmanyi nti mugenda kubireeta mu bibuuzo. Kansabe abalina ebibuuzo bataano. Abalina ebibuuzo bataano. Abalina ebibuuzo bataano. Bajje babuuze ebibuuzo. Akusaba obawa akazindaalo. Tubuuza block 530, block 190, 192. Alright. Kati ekisinga okukwasa ennaku kebere BBS kebere CBS tebayogedde ku kintu kino. Mayiga tanavayo kola statement. Bukedde bwe yabadde ezannya eggulire lino teyalazeeko kintu kyonna kyapeninze oba mayanja ngavula kabaka oba biki ebyavudde mu kuvula kabaka. Kano ke kabukedde. Wulira oliko otegere nti bana basajja ekigendera ky'okuvula obwakabaka n'okuvula Ssaabasajja kabaka omuteeka wansi bakipulaninga bulungi. Gano gabukedde. So I think let me start with ensonga y'ebicupuli by'ebyapa 510 ewaliza minisita omubeezi w'ebyettaka Sam Mayanja okugenda emukono ku ofiisi z'ebyettaka eza mukono Ministry Zonal Office muzo okutangaaza abantu ku nsonga eno mu lukiiko olutuuziddwa. Lwetabyemu aladisi wa mukono Fatuma Ndisaba, akulira muzo Doreen Tumushabe, meya wa mukono Elisa Nkoyoyo, bannannyini ttaka, abapunta, abasuubuzi okuwadde ne mu Kirimuzanganda n'abalala bangi. Tumushabe akulira muzo asomedde minisita alipoota ku byapa bino ebiri ku buloko 503, 19, 193 ne 107. N'ategeeza nti bakozesa tekinologiya ne bakizuula ettaka eriri ku buloko ezo lirina ebyapa 2, ekitegeeza nti ekimu kya kicupuli era nga bakoze entegeka. Olwobudde tugenda kumalayo katambi ako mengesiise kubanga mayiga ebintu bino birina biri ku script empandiike. Jjukira nabagamba nti mu memorandum of understanding Mayiga gye yakola wakati we Mayiga, Salimu Sale, David Wasajja ne Museveni erina okujjawo Bwakabaka, ekitibwa kya kabaka ne kabaka yennyini. Kati bino ebyokuvuma Ssaabasajja kabaka n'ebyokumuvuula biri mu memorandum of understanding. Era ono agenda cooperatinga nga kabaka wa Buganda n'olwaliro kyali mu kkola essaawa zino. Yetadde mu kifaananyi kya kabaka wabula Baganda bali eyo mukuumaddamula obwakabaka yabuwambadda. Ate saagala Muganda yenna alinkubira ssimu nga nti bintu twabiwona tetwasobola kutegeera nsonga zino kubanga okumanya kwammwe kukoma kumpi nnyo, temwagala kutegeera nsonga zino. Bwe tubaga ebintu bino muga nti atuwalampa Mayiga Mayiga musajja Munyarwanda ne banne bonna Banyarwanda baagala kusaanya obwakabaka bwa Buganda. Ndi wano bategeeza nkiddamu. Ndi wano bategeeza mu memorandum of understanding nabagamba nti Mayiga gye yakola ne Museveni yagamba nti n'ebika by'abantu ebiri wansi wa Buganda ebibadde tebimanyikiddwa nnyo bya ddembe okuvayo ne byejjayo bitandika okukola emirimu n'okufuna obwetwaze. Bambidde mbalaba, Bagashuma mbalaba, abalala bavuddeyo, ekyankubye enkyukwe. Nempulira nga nfa. Era singa nabadde Kampala singa either ndi musibe kuba Kayibanda nadde ngenda mutta. Nkiddamu. Kyankubye enkyukwe, nempulira nga nfa. Kayibanda Seeguya wayita Seeguya singa nabadde nga ndi Kampala Kayibanda nali nja kutta. Mubyali mu memorandum of understanding mbawako kati evidence obujulizi. Ono yeyita Seeguya. Development Association
akulembera abalundi bonna mu Uganda olwaliro ennaku z'omwezi nga 6 njagala okukwasa chairman wange owa Buyikwe district akulembera abalundi bonna mu Buyikwe district eno ye certificate yaffe ey'ekibiina kyaffe association yaffe ey'abalundi tukirundanye awamu ne forms kwagenda okubanga aregistaringira bammemba awamu n'ebikozesebwa byonna byagenda okukozesa mu ofiisi eno njagala kubimukwasa mu butongole addukanye emirimu gyaffe nkwagaliza okukulembera abalundi mu Buyikwe district okubakulaakulanya okubakubiriza okwagalana okukolera awamu n'okwagala Ssaabasajja Kabaka n'okwagira gavumenti eri mu buyinza era n'okwagaliza bannaabwe ebirungi nga byeweeyagaliza. Ekisinga okunnuma oyogera mu lulimi Luganda ng'okimanyi toli Muganda gwe Seeguya Muganda we Charles Muvawala zonto gamayinga zonto ali mu America Charles Muvawala katoba ye yamyuka akulembera yuna ye Bukenya Charles Muvawala Bukenya zonto ye Muganda osimanyi ubono ono mukulu kayibande mukulu oli ye Charles Muvawala zonto Bukenya ono ye Seeguya ne yakulira abalo n'olyango obusungu bukuluma mukole enkwe ez'okusaanya abasajja n'abakazi ne bazzukulu baabwe abaabalera nga mulemeddwa ensi z'ewammwe kati ono yakulira abalundi mu Uganda n'amanya balina ga Kiganda mu memorandum of understanding ne basomera bye bino ebintu erinnya bina lyaganizi gwe Seeguya kale ate kikunonooza abalundi nga Burundi nsi yeetongodde kwata bulungi ensawo zo odde wammwe Burundi naawe yeyita Omunyarwanda kwata ensawo yo odde wammwe Rwanda musigale mwogere ennimi zammwe muve ono ye Seeguya ye mukulu wa Muvawala Charles Bukenya gumuyita zonto ali mu America ono ye mukulu woli naye amanya balina ga Kiganda enkoko batudde enkwe kulukwe mpaka kulukwe naye ng'ama ero yagatira Abaganda bulina enkwe nobabuuza buli ayogera Oluganda abeera Muganda buli yeetuma erinnya Egganda abeera Muganda mwana kakyali kano kanyiizizza nawulidde nga njagala kufa kubanga Museveni kyayagala bino byonna bateeka wansi Buganda n'Abaganda slowly bagenda banyega bwemba temusobola kwevaayo kwerwanako kubanga atudde Mengo is part of that group which tries to oppress Baganda in Uganda using their own tools, money and properties. Mayigo musajja Omunyarwanda akozesa ofisi ya Buganda, ensimbi za Buganda, ebizimbe bya Buganda okusanya Obuganda ng'ali mu Buganda ng'asanya Abaganda. Minister naimira na ajolonga Kabaka n'amukola bw'ati gwe n'osirika toyogera. Oli najja nawe mula Kabaka n'amukola bw'ati najja n'oga nti nze bazza okwetonda nzikiriza nga nze gwani akkiriza gwani okumala gobye mu kibya. Wichero kenyini omukulu ono Omunyarwanda afutobadde Mengo yakyusizza eddiro lya Kisekwa oba kooti ya Kisekwa ye neewulira bwe yawandiise obwakabaka bwa Buganda Office of Buganda King yagambye ebbaluwa esoma obwakabaka bwa Buganda Kingdom of Buganda Office ya Katikkiro Office of the Katikkiro Prime Minister ekiwandiiko eri bannamawulire
mu kulangirira olukiiko olw'eddo lya Katikkiro olujja embuga ya Kisekwa. Era bwe yabadde awandiika mu kiwandiiko kye bavuga ati Ssaabasajja Kabaka asiimye okukyusa ddiiro lya Kisekwa. Ye wansi n'asayiningayo Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejje kati ate Kabaka yasiimye lwaki tasayininga enkakasa balonde baba alonze nti Ssaabasajja Kabaka asiimye. Mugende ku mitimbagano gyabwe okuli bwa BBS n'obwa CBS bawandiiseko Ssaabasajja Kabaka asiimye okukyusa eddiiro lya Kisekwa. Naye wansi ewali enkakasa balonde era nga n'abalonda yalina okusayiningawo waliwo Wasanya Salonga Mulengejja yawandiise. Era mulya mutambuza emitwe Abaganda kuba Ssaabasajja Kabaka bamuwamba gigenda myezi egyetoola talabikangako wantu wonna kubanga onaasobola okuwandika ekintu kyonna. Tolina buyinza busobola kulondwa muntu yenna mu Buganda. Ssaabasajja Kabaka yasiima n'alonda bamuweereza kubanga onaazimba political structure ye mugaanyo gitegeera. Enkuba gye baakuba Beni Kiwanuka omugenzi kati ayinza n'okuba yakombi yatukulimira Abaganda yenkuba gye bakumulwa Kyagulanyi Ssentamu nga bakozesa Mmengo yennyini nga bakozesa Abanyarwanda bali Mmengo. Yiye embaluwa Ozama tegedde bulungi nnyo. Tebaayo muntu n'omu akulimba obigenda mu maaso mu Buganda nti Mayiga tabimanyi. Ssaabasajja Kabaka muwambe gye baamuwambiranga obunyolo gwe bazanyidde wiiki yonna gye baamukwatira bubajjira muteekeeyo tanyega ne Ssaabasajja Kabaka bw'ate bwali. Onaakola buli kimu. Eyo ekitundu ekisooka kiwedde kati tugenze ku general politics. Era vidiyo etandise. Tugenze ku general politics video etandise. Ndowooza biwulidde bulungi ebikwata ku lukwe ku lugendo lw'okutyoboola lw'okufeebya lw'okusaanya lw'okumalawo ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ekinnuma nti era nalabye Katikkiro Charles Peter Mayiga mukulu Gashumba byadde yeetonda n'agamba mbu ye tabaddamu kubanga mbu ye mulalamuko oba ye mukulu waffe. Ne bw'obanga oli mukulu w'Abaganda bo nga bakola ebikolobero nga babikola kitawo bavoola taatawo ng'osirise busirisi mbu kubanga gwe omukulu obalinze lwe balidda toba mukulu waffe mulungi oba totukoze bulungi. Lwaki toyita Baganda baffe abo gwe nga mukulu waffe n'obagambako oba n'obasindikira obubaka obw'enjawulo nti bye mukola mubikomye mukomye okuvoola kitaffe mu lujjudde bwe muti. Ki ekigaana Katikkiro Charles Peter Mayiga okuyita oyo omusajja Simaye Mayanja gaakako n'amugamba nti komye okuvoola Kabaka kuba si gwe gusoose ebbanga n'obutamu obwa minisita oba state minister gwe mulimu gwatambuza nga eri ye minisita omujjuvu n'abakooba ye kozi nakuba ye mujjuvu ono ye mujjuvu kyonna kyekiri ye n'abakooba tavoola yabeereyo ng'awaana Kabaka okitegedde ono nga voola meaning bano abantu waliwo bakozesa eyabalonda yennyini yabagamba gwe kwata direction eno gwe kwata eno okutubuzaabuza tuzanyira ku bwongo. Nenga Katikkiro yandibadde alwana ensonga eno okulaba nga abantu abakolinga to order n'ekirala takikola ekyo tabakolinga to order tabimukwatako kati yandibanga ali mu lukwe nga bwe bagambye you never know. N'omulala omusajja amazeemu nnyo amaanyi gwe baawa okkulira Buganda caucus nga batugamba Wankoba Zambogo abatugamba bakulidde nnyo Buganda bateeketeeke nga tumanye ensonga za Buganda jazikwata asitule ekitibwa kya Buganda waggulu. Amazima Muganda waffe ow'Ebutambala Honorable Muwanga Kivumbi otukoze disservice otwadde disservice otukoze bubi nnyo. Omulimu gw'okkulira Buganda caucus togukoze nga bwe badde olina kugukola.
mwavudde kantu kamuka mwanyi nako mwakakomye mu kubo nombivaako abantu bavoola obwakabaka yavaayo ko kubya omutimbagana byaliwo simanya bwe baali babanja kabaka naga mukomye okubanja kabaka kugamba bwe tuba tubanja kabaka tusaanidde kumubanja ogwo musango tulina okukomya naye abantu bavaayo mu lujjudde ne bavoola kabaka waffe mbukubanga baminisita ba Museveni temulina kwogera temulina kubagambako basajja mu mukolerani omutuufu olumu mutusobera twagala nnyo okubanga tuli ba mikwano nammwe naye olumu ebigambo ebikolwa byammwe bye mweyisaamu bitumalamu amaanyi ne tugamba naye ddala kino kituufu ddala bano abantu bakwano baffe ddala bano abantu batwagala baagala obwakabaka bwabwe ddala bano abantu baganda oba just baana beebolereze bali wano nga balina ebyabaleeta mutuufu mutulumya emitima mutumalamu amaanyi kubanga kabaka waffe ku mulembe gwammwe kwali mu kutyoboolebwa nga n'omulundi guno abantu b'omu Buganda basinga kulonda abantu baabwe badde beesiga naye ate abantu badde beesiga bwe babayiye ennyo kati nga muvayo munenya Kyagulanyi nti Kyagulanyi oyo tayagaliza bateeketeeke Kyagulanyi tayagala bateeketeeke naye nga bateeketeeke abawadde omukisa ne beeyiwa ne beeswaza ne beetyoboola ne batulaga nti bulijjo si bateeketeeke badde batulimba bulimbi Adikito Peter Mayiga omulembe gwo gujja kuwandikwako mu byafaayo gujja kwogerwako nti kabaka waffe muyafuulirwa ekitagasa n'ate byonna bibapanga mbu bakozese kino okusaanyawo kabaka n'obwakabaka bwaffe tekijja ky'okusoboka ako nkabatemye nti zijje zindi tekijja kusoboka era byo bepange ebyo bavumevume kabaka ali mu musaayi gwaffe kabaka lunyiriri lwaffe tosobola mutwawulako ne bw'omuvuma kabaka ali munze kabaka ali mwoyo olaba n'abaana abatali baganda naye nga bakulidde mu Buganda kabaka yabayingira kabaka buli tuyinza okugamba kabaka oba muzimu oba kiki kitutemba butemere kitulinnya kati abo bonna boola abakozesebwa nabo bagala kabaka babola abamuvuma naye kubanga bali ku SURVE Jeno Museveni mulimu gwaliko mukola nga anafu obwakabaka bwa Buganda fiya yeri mu kintu kimu tunaku lumukaba obwakabaka bwa Buganda buyinza okuddawo nefuuka eggwanga kyatayagala nti lunaku lumu luyinza okukya obwakabaka bwa Buganda nefuuka ensi yeetongodde ng'ekulirwa kabaka nga Bungereza bweri nga Katikkiro yabeera addukanya emirimu gy'obwakabaka nga eggwanga kati tujja Museveni kyali mu kulwana asangulemu okwagala ku mitima gy'Abaganda baleme kukirowoozaako abasembezi wala ne kabaka ne munnange nsese kama bakuume